abagenda bagamba nti balina ekipya kye baayize tubakulisayo mu ssomero ery'olunaku olumu oba lya kiro kimu abeekulubeesa ne MK project. Ekisooka MK project bumenyi bw'amateeka bwe bugenda mu maaso n'ekyo ekiwendo kya MK kyekiriwo mu mateeka. Newunya omubaka wa paalamenti yalondebwa abantu okujjako nga yabadde alaalidde enkanja okwogera ku kintu ekiri mu bumenyi bw'amateeka nti nakyo weekiri kiri awo era akiriko naye. Omubaka wa paalamenti nga ddala talina kiseeseetuse mu bwongo bwe okutegeeza eggwanga nti ekyo naye akiriko eky'obumenyi bw'amateeka. Njala kutegeeza eggwanga nti abantu abaalonda ababaka abo bakyaliwo ate bali tebatamidde nga babalonda. Ebigendererwa byabwe n'ebirooto byabwe bikyaliwo. Tewali mubaka wa paalamenti koba ani ku level ki koba kansala, tewaliwo mubaka wa paalamenti asobola kusinza abantu maanyi. Tewaliwo munnabyabufuzi yenna asobola kujjulula birooto by'abantu n'abikyusa n'abizza ku kwagala kwe okwokunoonya ebyokulya ebyamangu. Njala gumya abantu baffe abaalonda ababaka abatandise okutambula ebitege nti ebirooto byabwe tebisobola kufiira ku bantu abo batono. Era mmanyi bulungi nti abantu bano bakyalina ebirooto byabwe n'ebiruubirirwa bijja kutuukirizibwa mu budde bwabyo. Inda n'ez'omunda ne saamisa mubabuuze nti abasibe mubakozesa ki? Beera mu mpya zaabwe bakola ki? Ekkooti zaggalawo bakola ki? Ate mulaba kusaba minisita mumubuuze nti Kibalama asimoola nnyumba ye gye yamukweka yamuteekawa. Kuba yategeeza eggwanga nti amanyi gy'ali. John Bosco Kibalama yabula mu 2019. Saba minisita Nabbanja yagamba amanyi gy'ali. Buli mumubuuza mu paalamenti ng'abulawo. Ate akatambi k'ebigambo byayogera twakazanya ne mu paalamenti mwakalaba, so situmuwaayiriza. So mu byafaayo by'okulawo kwa Kibalama tulina omukisa nti twafuna omujulizi amanyi gy'ali. Bw'abanga yafa era tulina n'atulaga ewali amagumba ge alisi yamulabako oba amanyi abamulina. So abantu abo mubabuuze, bwe mumala okubuuza ffe batubalondoola mubuuze abaabakwata babakozesa ki? Era sibalabanga nga mubuuza abaabakwata ekibuuzo ekyo. So n'olwekyo kyabulabe nnyo okuteeka olukongolo ku ba victim ng'abaakole effujjo ku bantu baffe weebali. Mubuuze minisita w'ensonga ez'omunda oba minisita wa justice abantu abaakubwa ne battibwa mu Kampala